Whilst I like choosing a music, be with your music, I be alone. I'll find someone else. Atali mu music. Efuna Owen. Kati nange nembikiriza Owen already driver yabaddaze ne muga kati munne ogenda zanya party video wa driver. No. Kale sawa ne gatugamba nti oli sinjula. Wetako. Ndalawo mukwano. Toyikola mukwano. Mukwano. Sorry. Ida nawe sweetheart nda bikola mukwano akaweta kafe kakana akaweta akalungu inda manyino mulungi omwana nga ndabisizo ate mukwano ndabisizo abandi bakwata videos oswadde Linda bali mukwata obuli oba just toyagala bya mu bantu oyagala bya bali eri joyagala je tubatubitole era ababadde babuuza ku nsonga y'omwana nti ani nanyini mwana Drake ye taata w'omwana. Yes, Drake gwe mwabadde mugamba nti owa Rasta ye taata w'omwana. Twatuuka mu senior 5 ne tukemebwa era nga we yabadde abanyumiza nti tulina gye twagenda nga we byatambudde twakemebwa we nafunira olubuto era we kyatuukirawo awo nafuluma essomero saddamu kweyongerayo. Bigolo Linda ekizigo ekigoba binnamakula ebizimba byonna ebikuli ku mubiri ng'owulira tobyetaaga kikino Nyondo Glim ekizigo mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino Nyondo ani atamanyi Nyondo Media Dokera wefunire ekizigo le muleko okugoba abaami mu mayumba muleko okutugoba bannange nze nzija okukimira mu omukyala muletera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contactinga ku namba noti 524 8 noti 778 eyo enamba gi contacting wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakumira ku mutindo asigadde tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo. Omanyi njagala nnyo abantu abanzikiririzaamu. Njagala nnyo abantu abantegeera abamanyi. Eri abantu abamanyi n'okusinga bwe neemanyi. Olw'ensonga nti siri muntu atera kuleka bintu kugenda bugenzi kugenda bwe bityofa. Ate ng'era nze muntu alemezaamu mpaka nga nfunye ekyenjagala era abasinga bagambye kati Rosette tubulye ki ekiddako twagala okumanya soko jjo tuwa olugambo ki ekyazzeeko awo Rosette nga bwe mumanyi tasobola tasobola butagenda kuzuula ne ngamba of course wento bwendi sitera nnyo kwagala kuleka story ngehanginga mba nyina okugisima dipa okumanya kubanga nasigadde nebuuza what really happened. Lwaki omuwala yaze nga yekyangidde ku mulenzi omulenzi ategaana lubuto kubanga ebisira ebisinga tulaba abavubuka oba basajja nafunyisa munno olubuto namana alwegaana nahandi kugamba ffe tuzaala tetukola ki bwabanga Drake teyegaana mwana muwala nakkiriza nti olubuto lulwe mukaseera ko Drake ng'akyali muto nga naye asoma bawera muwere basuza musuze naye nayiya mavubuka mu banne nafuuka nti afuna karumu ke yafuna ak'emitwalo 5 natika mwana muwala ndiko kumulabirira mpaka omwana lwe yazaala era ne bakola preparations omwala kugenda e Dubai nga kasente kigambibwa kaali ka Drake lwakuba ndi muntu akkiriza oba agamba ng'omuganda bwagamba nti tokkiriza oba tosalanga gwakawala nga tunawuliza gwa kalenzi akawala ke kaliwa akalenzi ke kaliwa ebiseera ebisinga omuntu asoose okujja mu maaso go n'akunyumiza story ye ajja kubuulira yekyawulyagala gwotegeere ayinza obutatubulya amazima olw'ensonga tagala musalya musango oba oliawo ayinza obutatubulya amazima oba otubulira amazima n'olw'ensonga eyo kyankuteko nnyo ng'omwana omuwala Linda
nze erinnya lyengenda okumwalya ndibassa Linda omuwala eyakyankalanyiza Entebbe airport ng'abavubuka bali aba. What a coincidence. Baze kuproposinga ku muwala ogu naye kyankubye enkyukwe era basinga kye beewuunya nti kijja kitya okuba nga Linda yagenze n'oli omuvubuka mbu alategeerekeka bwe bamuyise ow'ekipale buli omu bamuwadde amannya ate oli mwanyinange ne bamuyita omulasita era bala bagamba kugamba bawa ensonga lwaki Linda yali talina kugana wa kipale oba bamuyise full stop. Si bigambo byange nze sijerega abantu kubanga nange height eyange siyendetera okujerega omuntu ne bagambye omuwala omuwanvu height eyo agerete ne full stop. Abantu bagamba maybe ageze ne full stop manyi ne rasta naye ebigambo byayitiridde yayogedde nnyo ne ngamba so buli omu ayina side ye. Waliwo team Linda waliwo ne yakoze ka video nagamba nze Linda kulinda kwesiba abawala mwina okuba bwe muti. However yabeta my story gyetandikira ne kano ke kaseera akatuufu okumanya side endala Drake byatunyumiza byade bituufu katunda ku side endala era omuwala ono namunoonyezaako ne ngamba nyino kikola ki okumanya n'abantu bamanye gye kyavudde bwe kibanga omuwala akkiriza ajje twogeremu tumubuuze twogeremu naye kijja kubeera kirungi. Wanabanga aganye siremera mu muntu nkiteera awo mukama mulungi nafunye namba ye nga njogera naye mutegerako aka message nti munnange oli otya nga naye agamba gye ndi bulungi. Kati ensonga zino banjagala kukola ki kukyazaako ku Nyondo Media abantu beebuuza bagala bamanye ensonga lwaki wagenze ne full stop gwe bamuyise ate kijja kityo okubanga Rasta yakola bwati ne bwati n'omulekawo. So bagala okumanya ebintu bingi nekya Rasta embuzi gye yatuwadde y'amaanyi yamukabiza amaziga ntuufu oba si ntuufu. Ekizibu kyennyina njogera nnyo ndokopya nnyo nga newankubadde omugenyi waali era mbadde nsaba beautiful lady you're welcome here wali ndibassa kino kye bayita akatula k'ebisebuka bw'omutunuulira entunula atunuza gonjebwa abawala bwe bati babeera bayaaye bannange mweze ya Mungu. Rose funa empisa osooka oyaniriza omugenyi wo osooka omubuuzeko omulamuseeko ebisigadde binajjireeyo naye nga oli otandibassa. Ndi bulungi maama wange omulungi mpozi gwe muli mutya? Eryamaama livudde bwa? Eryamaama gye livudde, first of all I'm so happy to meet you Rosette. Mbadde nga mufollowinga ku YouTube, ku TikTok wonna, mbadde nfollowinga page ze. For real omukyalo ono mwagala nnyo nnyo era I'm so happy wano wendi mbadde nga mwagala okumusisinkana and I'm really happy Katonda akikoze ne mu meeting era gwe tomanyi ssanyu lye nnina mu kaseera katali kansasagge nga wanneeragirako ku kisaawe wali otegeeza ki? Nenda sikweraga naye okusinzira ku byali bituuseewo mu butuufu simanyi nakumanya don't know what to say naye okusinzira ku byali bituuseewo embeera yantabukako kyova olaba nali neeyisa mu eyo engeri bikususseeko. Yes, byansukkako okusinzira era mwabiraba byatambula abalaba mwalaba. You said a lot of words. I saw your comment sections. That's why in video raleero nyanjuluze ensonga eno buli omu asobola okugitegeera obulungi. Nsinga okwagala banange muteredde ekituufu kyekiriwa Rasta yalya teyalya full stop yalya teyalya ebyo bantu tugenda kubimanya. Nanyini mwana yaani naye oli mukyala nomekete Linda olina emyaka emeka? Nze ndi mukyala muto nnyo lwa buwanvu na bugimu naye ndi muto nnyo era njogera njiwulira waji maama kirabika onsingira ddala obukulu ng'emyaka 7 ndi kito ndi kikyala kito ng'emazima mwe ndabika obukulu ennyenyenyenye kigenze bwala kati tugambe kimulinda nkuzaala kubanga omupisaza lya maama kati nkuzaala kankuzaale si bwe kiri emyaka gyennyina ne ku myaka gy'olina kyabika nkukola ki nzaala iye anyway hey dear mukwano tuwe ku menu bambi omugenyi anaagamba nti
azze buzzi tewali nsonga yonna tafunye kacaayi tafunye kaki ziri mu lulimi ki lupatwa naye get something to eat or to drink kyonna kyowulira okola ki tutandike endowooza nga naawe batwala drinks menu yokka yona drinks menu oba kuliko mmere eyo ya mmere eno drinks anyway nze ndi okay. Hey dear, hey, you're not working, eh? I need red wine sweet, eh? 1 glass for me. And you, Mama? Oh, first give her the drinks menu. Maybe she'll need something to drink. She'll need something to eat. I think Jack taking naye kagenda okunywa ka red wine. Togenda kulya? Kanywa. Lozi baga. Thank you, dear. Red wine sweet, eh? 2 glasses. Thank you. Abana bawano. Kano kafo kisigenda kuba kalango naye mama. Linda. Otunda ekyokunywa kyaffe. Ninga basika fish. Omuntu yalidde ku fish. Giraba. Ali bali kumpi na nnyanja nanti babijja wali biri fresh ne basiika ne bakola ki. Kati bera biwooma. Linda wafunye akadde n'otunulya story eno yonna gye yavudde. Yafunye akadde n'enjitono yonna wagirabye ebigambo Drake byayogedde byonna wabiwulidde. Kati twagala proving a wrong oba right woolabe wali necessary. Era tuwe story entuufu. Kankone microphone eno otuwe story entuufu wawe yatulimbye wawe atalimbye. Then tutuke ku party yono boyfriend namba 2 yajjiramuwa ajja atya. No itoli abajja ku kisaawo kunona oli n'omukweka n'okujjako yada alowooza nti egenda kubeera surprise kiwaddogezaako kola kumbe oli ku bibyo. Beera ko a bit loud. Kakati nimusanyufu okubeerako ko wano era nga mbadde nza oku making these things clear mwena musobole okutegeera ensonga entuufu bweri. Omwami Drake first of all emboozi ye nagiwulidde I had everything naye nga ekituufu kiri nti ku side ya Drake nga wogambye nti nambe emu gwe tuba tusooka okwogerako Drake twamitinga in fact twamitinga mu senior 3 era nga bwe yakugambye. Yes, twamitinga mu senior 3. Drake yali muntu mulungi, Drake yanjagala yanfangako era like mu mbeera yaffe nti kale twabeeranga mu ssomero tetwabeeranga nnyo na ssente naye ng'olaba afaayo you know olidde lunch oli bulungi you know oli mulwadde n'akufaako bwe bityo. So twatambuza ensonga ne Drake ne tugendera ddala senior 4 senior 5. So etwatuuka mu senior 5 twakemebwa tulina etwatuuka ne tukemebwa kwezi ensonga era ababadde babuuza ku nsonga y'omwana nti ani nannyini mwana Drake ye taata w'omwana. Yes, Drake gwe mwabadde mugamba nti owa Lasta ye taata w'omwana. Twatuuka mu senior 5 ne tukemebwa era nga we yabadde abanyumiza nti tulina gye twagenda nga we byatambudde twakemebwa we nafunira olubuto era we kyatuukirawo awo nafuluma essomero saddamu kweyongerayo. Naye bambi mu kubeera nti nafuluma essomero saddamu kusoma Drake ya taking care of me. Drake yalabirira olubuto
kwegamba yali so loving, yali so caring, nga newe mba ndi mulwadde, newe mba neetaaga ki. Drake yambeereranga uyanjirawo omubiri mu ngeri yonna paka kuzaala mwana oyo. Yes. Amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyamba kati okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim. Kakati obuzibu obwandeeta like kunyonyawo nga wemwalaba neŋŋaana empeta ya Drake n'entambula n'emuviira obuzibu we bwava era mu kubeera kwaffe ku ssomero. Drake yalinga muyimbi ng'ayimba naye nga tayimba nti bino ayimba yes nga tayimba bino nti ayimba nti arekodinga ateka ennyimba no yalinga ayimbamu ebibyawo ku ssomero ng'ayimba yes so natuuka akaseera ne nga maybe ajja tuuka mu maaso abirekere abiveeko okitegeera kakati mmala okuzaala omwana akuzeekuzeemu munaye yinze n'okugenda ebweru Drake yanteekamu ssente simanyi uwa gye yazijja So story yonna nga bwe yagyogedde tana we yalimbye yonna ntuufu otuukawo okumudisappointinga n'omuyisa bw'otu twadde wayita emyezi 2 nange natera okudda noba tukyayogera naye n'okublockinga kati kitwagala okumanya era obuzibu bwava era kweza ennyimba nti yakwata n'anteekamu ssente okugenda ebweru kuba bambi yakola ekisoboka kyonna ngende ebweru nkole n'anteekamu ssente ne ngenda e Dubai okukola naye nze ntuuka e Dubai ntandise okukola infact emyezi gyali gitambudde nga ntandika okulaba ennyimba za Drake nga zikola ki zifuluma Drake nga yava mu kuyimba n'atandika n'okufulumya ennyimba nga zitambula whereby nze mu ssomero nali mmanyi nti ayimba buyimbi ajja kutuuka akaseera akoleki abiveemu nze ate obuzibu bwange saagala muyimbi saagala ba artist ensonga eyo sikwatagana nayo Drake we yankyankalanyiza era nze nali mmanyi ku ssomero ayimba agenda tuuka akoleki abiveemu nze saagala bantu ba butaala anti sibyagalira ddala era nze kasita olwalaba ebyo nakubirawo essimu nenkubira Drake ne mugamba nti kati kino kyokola ekiwulira watandise kuyimba ofulumya yes kubanga wali olwe yatuuka ngalaga aina ne side kazanye akabinako kalebeta olonga agamba kubanga batiro gambo bana abayibye ebiseera ebisinga agenda okuyimba oluyimba abaina wakoze ekiwalabye oluyimba lwa luyimbo omaze okufuluma ogenzi nebiri yefuluma owulira otulabye oluyimba akacyangamise kaleke kazanye akabinako kalebeta ng'omwana akola bwati akabiina ekituufu nze biba binswaza lw'ensonga nze saagala bantu bayimbi saagala bantu basoma ba butaala saagala bantu ba butaala yes sibyagalira ddala era nabiraba ne binkyankalanyiza ddala newankubadde nze sibyagala newankubadde Drake yali so loving naye kubanga mwanyinazo ebintu ebisinga omanyi abantu bakola ki bakumanya ebyama byabwe kubanga nze nali sikumanyiiko nti oba ki mubeerawo awo kubanga nze abaddeko mukwano gwange era n'ennyimba ze zisinga nzikola ki nzimanyi ng'omuntu ate nga nze omuntu nze nzaagala zinyumira ayina ennyimba ezitali ntono waliwo ne Kanos waliwo ne luno oluyimba mbu Rashida na 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 ayina n'oluyimba olulambu nno musimanya akabinako kakyanga very good ande binange siri muyimbi musimanya n'oyambala gomesi simanyi osigala okola ki anyway aina ennyimba kale nnyingi then ne darling kati darling yagamba obuyimba bwonna yabukola ki yabukoleranga gwe akayimba ko darling ko katambula kali kalungi kyemanyi mu bantu bakalaba then kakati nze sandibadde buzibu na nnyimba ze oba abantu bazaagala
Thank you so much. Thank you. Thank you. Sandibadde buzibu na nnyimba ze naye nze nganze omuntu kubanga omuntu abaako ne choice mu bulamu abaako ne kyayagala nze nganze omuntu saagala muntu mbu muyimbi simanya wa butaala simanya ayimba raga. I don't like such kind of thing. Era nze I felt like I was so disappointed newankubadde ye kyayagala mu bulamu naye nze nali sikyagala. Naye ali talented. Engeri gy'ayimbamu okugira nti eddoboozi takyekakamu nze omuntu anyiiza ye muntu ekaka mu kuyimba nga mbutu fulaba nti ekaka nga ne talent tekola ki teriyo n'owulira nti ayimba bulungi buli luyimba lwafumye lwayimba. Yes, but Team Drake. Me, I don't care. I don't care about his singing. Sibyagalirako ddala, I'm not interested. Naye nga yali muntu mulungi. Ati lwaki tewamutuuza n'omugambamuuko? Lwe namutuuza wansi, in fact nagenda okumutuuza. Nagenda okwagala okumutuuza, saamutuuza naye nagenda okwagala okumutuuza. Nga ndaba ne bwe naamutuuza ayinza obutakitegeera lwansonga Drake yakulembezanga nnyo music okusinga nze omuntu gwe yasanga n'ayagala. Okitegeera okusinga nze omuntu gwe yakera ku makya n'azaalamu omwana nga ye alaga music oba kiyita first priority nga kyakulembeza. Okitegeera nze nga ndesse mabega ngalaga ali interested in music. Kati nze omuntu ng'oyo nanditandise ntya omutuuza nga gundaga simanyi ndo omugambako n'omugamba nange saagala music wagala ku makya n'omugamba saagala music. But it's fine. Drake ojja kumuyita omutuuze omubuuze ku mukyalawo ne music kiki ky'oyinza okwagala. Naye nga gwenga omuntu wamugambako nti Drake ekitufu kubanga osobola okubanga omuntu tomugamba kintu nga naye n'agamba nti anjagenda maaso kubanga like ayinza n'okubanga yalowooza nti gw'onyumirwa. Tewakeera ku makya n'omugamba nti Drake ekitufu kiri tize saagala music toyimba. Namukubira essimu immediately lwe natandika olaba video ze nga ndi Dubai. Lwe namukubira essimu ne mugambako Drake yandaga nti ye atandise music ayina wamutadde ayina kyamufunamu so kati takyasula kiza mabega already nga ayise mu bingi ayina wamutadde ate nga already andaga kyakulembeza kitegeera kati nenkyesonyiira kubanga nze era n'okutuuka okugaana empeta ye okumugaana mu bantu Drake nali mutadde nga namuta nga namuvaako lwa music. Nze I don't tolerate that like saagala muntu wa music ate era namugamba ye nandaga nti kyayagala ayagala music okusinga nze kubanga ebiseera ebisinga bagamba nti omuntu oyagala omuntu olina okumwagala nekyaze nakyo olina okwagala kyayagala. Lwaki toyagala muno kyayagala? Because I'm not interested. Kiki osinga okwagala mu bulamu n'ogamba nti ze result tize njagala nnyo kino ekintu mu bulamu tize njagala nnyo kino ekintu kiki mu bulamu kyogamba nti kino kinsinga okwagala? Nze kyensinga okwagala mu bulamu kwe kukola okwekolerera ng'omukyala. Akedde ku majja kugamba linda saagala okole tuula ewaka ng'omukyala kubanga kyatondebwa omukyala alina kutuula wa nze kandeete emmere n'enva gwe fumba onjoleze engoye okole biki sikwagala okole. Onakkiriza? Sisobola kukkiriza lwa nsonga. Okirabye nti naawe omunyigiriza? Okirabye? No, I have my reasons as to why so akukkiriza. Naye alina reasons ze nga ye omuntu lwaki tasobola kuta music kubanga naye akyagala takifunamu akitaddemu nnyo. Then kati abeere ku music we nange akole ki andeke eno gyendi kye yakoze okujja mbu for propose yakoze ensobi akosika kwakuliza olinda abeere ku music okakasa omanyi njagala mazima meere wabanga byadde atunyumiza nga narrating a story yonna yatunyumiriza bwekibanga ddala kituufu teyalimbyemu nawe nokakasa nti byali bituufu ateegana lubuto ku myaka egyo nalabirira olubuto nakulabira n'olubuto nozaala nakulabira n'omwana nakuteekamu ne sente ezigenda ebizibu byewafuna wagendako mu overstay. Bana abaana ab'obuwala nga bwe nabagamba luli ne mbagamba nti kiba kirungi nnyo omuntu yenna okuba n'omulimu ogw'omutwe era ne mbasaba ne mbagamba nti temugenda kuyiga mulimu gumu mwana mweyiwe wantu wamu nti gundi akola kyonna nka ŋŋenda eyo that kind of bandwagon influence. Nedda naawe emiirawo ku kikyo otandikewo ekikyo osome ekikyo oyige ekikyo. Era ne mbasaba nti mujje ewa Mukasa Services abayigirize manicure pedicure makeup n'okusiba enviiri. Saawa eno tulina opportunity twetaaga abaana abawerako abamanyi manicure pedicure abamanyi okusiba enviiri abamanyi makeup naye abaana tetubalaba otuka kuba nabagaffe tumanyi kiri ffe tumanyi kiri. So mujje wa Mukasa Services enamba yeeyo abayigirize ate twabanga ddene bw'obeera ng'oli focused weeks 2 weeks 3 ku mwezi
obeera oli kafulu ali wano Deira kumpi ne Bainias jango oyigokola olwala wano oli mwana wa bwala jango oyigokola akaviiri jango oyigokola makeup ka makeup mukalaba kibava okunkola wane wa mukasa kali simple naye omwana student yavo kankuba okalaba nti kali ebit nakyo naye okalaba nti ka makeup kalungi kandabisiza bulungi bane mujje muyige mubenga ate mufuna emirimu mukole akasente kalungi nnyo ke bagendo bawa mpulira n'ennaku byebyo bannange nze asinga ndowooza okubaagaliza mujje wa mukasa services abaagirira byembagambye bwemumala mujje gyendi nze mpulira ku mulimu mbabulya amazima sityakwogera bintu byakulimba era sibyogera mujje wa mukasa services akugiriza akaviiri akugiriza makeup manicure pedicure akugiriza makeup akugiriza enviiri ojje wangu ngambe Rosetta Mudana ngutwale ku mushi mwahurra mutahurra kubanga mu mbozi yaffe eyo yagambye nti watukaka ekisanogerako mu overstay era byonna yayimirirawo akaseera ako omukkiriza kyali kituufu kiba kitya kakati waliwo akaseera lwe natuuka visa neggwako akaseera ako nno kaali kazibu ku saidi yange naye bambi musajja watu yakola ki yabeera okuba natuuka akaseera nga yalina okusindika ssente asasule wensula nga yalina okusindika ssente ez'okulya embeera Dubai njimanyi nga tolina mulimu tolina visa kwegamba kaali kaseera kazibu nnyo naye bambi yanoonyanga nanjirawo omubiri n'aweereza ate nze ow'ebweru yali agenza okukola okutereeza ate wake yes ate nga even before that like okubanga mbeererawo mweyo embeera nali sinnatandika kulaba ebyo bya nnyimba ze nga sinaba in fact tandika biraba maybe okubuuza lwaki wamuleka okuyiwawo omubiri n'asasanya akasijituko byonna bye yakola kuzaawe sembayo n'omugaa ate saagala music yahanafulumya music yali tanaba I think yali tanamufulumya naye nze nali sinnabakola ki mulaba kati eyo embeera yonna egenda eggwawo nanterereza ne visa yange neetereera kati ate lwe nasooka okulaba oluyimba lwe lwasooka okufuluma alina oluyimba lwe yasooka okufulumya alina nolwa lwe yaddako okufulumya simanya oba yaluyimbira alina gwe yaluyimbira naye ng'alaga alinako ne sayidi olwo oluyimba olwafuluma ng'alaga yes aluyimbira oba Kyagulanyi yes olwo lwennyini producer soko tuwao linonyezekao kugundi yes kati nabiwulya n'empya nga bintabuseeko mu butuufu boli ready nnyo sokoleke mpa microphone kankaddeyo wowe ndaba ku kikyago lino ssanyu ly'abantu esubiri ndi mugwe Kyagulanyi esubiri nibo sokoleke bw'owuliriza ono omwana ng'ayimba owulira nga okuyimba akakakukake oba talenti weeri omanyiza teri kintu nze siba na buzibu kuba nti oba boyfriend wange oba bba wange oba kale ayimba as long as talenti nga mweri naye teri kintu kinyiza nga muntu kubanga talina muwadde ka talenti n'ahandika okulaga mbu yakubalaga kati sooka owulire owuliriza eddoboozi lye akaka oba ddala kituufu talenti mweri muyimbi eddoboozi esali kaka era nange nkiraba nti talenti mweri but me as me a person sikwatagana ba music lwaki tomuleka na exploitinga talenti ye wulira omwana olowooza ni amwandikira music we semanyi ayinza oba yamwewandikira kuva kubadda ku ssomero nga wandika nga kino omuntu ekyanyinaze Moyo wa kwanga omubanda wakati siye mubanda walo okulembele nkukobelele omukulembese eyalagirwa abalonzi botukugimbise otula kuntale kibanugune ne mwala gwaze oba ngambe ntya wulira oluyimba wulira talent wulira omwana so wa struggle
Ulira. Nze kaka plege munansonyiwa kaka plege. Omulenzi gw'omwalabi oyo Rasta. Boyfriend wandi basalinda. Ye yayimba akayimba kana abantu baji balinga bebuza ni yayimba akayimba kaneno ndaba ku kikyago. Wuno ye ulira. Kiuye kitata. Awana banonya bana balitandi kati singa no pushinga mu pushinge. Na video ino jeri. This is standard. Ulira. Ulira line zigwa. Kugoberele. Eyalagirwa. Tukuvimbise. Wowe ndaba ku kikyago oba tukwenzi nemu. Abana batula mu luno oluyimba mwaka kije kisanje kiwedde. Kati mulinde ngamba ngenda okujjukira ne ngamba bannange ngenda okulaba ne video. Nenga twali omwana yali agituddemu nga mwana agamba nga yonna nga tambulya kuzilala ez'enjawulo. So bagamba oluyimba lulwe ngenda okulaba video ng'oluyimba lwa muganda waffe yennyini. Ulira Kyagulanyi Ssuubi Ulya talent. Bana nge ulira omwana. Ulya vocals. Ulira. Karieta ogene tabla egenda gijatunulamu. Alabanga 2-0. The ghetto blast. Our power. Volcano. Ay! Katsokoleke. Ogana kulonyiza akayimba kala kamwa ka darling. Aka darling obusigadde itoke no nyiza ka darling. Producer. Negwe kwegamba akaseera kano omwana mwe yetaaga omuntu ali supportive. Hageiko badde wabweru ngofuna kasente. Wali badde pushinga mu pushing kubanga ali talented. Muchi ali bana bato abakyeyiya. Tomanya abana badde nyi wano ku talent. Music ali mwaka sente tamukaka. Talent. Osobola okulaba nga ate mpa. Tuulize kulala olu lumuroka. Volcano. Ulira. Sagala mugambako igwenno lwali lulwo. Ulira. Uya lines. Sembera wano uliriza bino. Kwata wano komonagiro. Omunagiro ogubera ki? Omunagiro abaga gamugabe kwata kuki? Mukiwato. Omunagiro. Ulira. Bana yafuliranga fakati zono mwana singa lwa mwanyina sija kwogera bubi. Otudda omwana akuyiriza akayimba nga bwo kawulira sigama nti okuyimba kakawulira lines zineno. Owulira otya nga oliawo otuddawo nenga mwana gani mukukubira zino lines z'owulira. Owulira otya Linda? Tulumalirizeeyo. Dale nawe. Osaka no kusaka producer Uya line eno. Ulira line eno. Ulira line eno. Katudde katono nyonsonyi walinda. Tulina okuddayo. Dayo katono. Tulina okuddayo wa mwanyi naffe. Ulya.
Mwana nayenjia. Ulagala mwana. Yakulumyako enjala. Ulira. Yeza musajja kesana. Aha. Tutite abaliko nanti efe. Ulira. Kwagala bino. My life is my woman. Ulira. Tomunyega tomugamba ko newabakoze ensobi. My life is my woman. Tomunyega tokola ki tomugamba ko akonkazaayo. My life is my woman. Ndayo katono nnyo. Ulira. My life is my woman. Tomunyega tomugamba ko. Dale. Nemwe ndi mubi. Leda, ulira. Omakali butoka uliranga. So damo comment go omwana ayimba atya. Tuli anti akwetaaga neetaaga support yo. Okay. Music is mubi. Okay, like being honest, ayimba bulungi, ali talented, like nzagala omunyimba but tomwagala yo. Has a choice. Bana. Mwanyi nazo najo oli batugobedde ddala. Kulya. Tebuli kyakutawe. Love yo yas jam jam. Aha. Yaponyane msemi cham. Enjoke sado Vietnam. Kitata. One ching chong chim cham. Naguso mufazi wambale kwe. Chakala tuchoke musitete. Onyume kutiki tengule. Nkwagala bino. My life is my woman. Tomunyega tomugambako. Ulira akantu ako newabanga alina ensobi gy'akoze. Tomunyega tokola ki? Tomugambako. Kukakaza tewuli kyakutaawe. Dada kubakula. Busagala mugambako oyo. Negunogola mubira talent. Singa banyina sente ziwera. Babulire ndoza kankole. Ono mwanyinange singa mbadde nyina akasente akawera nze bale na pushing. It's a yes to me. Kugwe see it's not a no mbuno mu talent naye toyagala bwagazi nenga webera talent it's a yes sibwe kiri talent mweri talent yo nade namukubidako kasimu kubanga nze ondaba waneno lwakuba nti aluddeyo buli kujja naye namukubidako kasimu ajje obanga waliwo ensonga zitago kugonjola zigonjolebwemuko kubanga kitala kyaswadde nange nepulyanga nswadde naduse kitala kuba tikalinzo olaba Izo kubagamba omukalukalu atajja busera. Nawulya nga nswalide ku kisaawe naye nabalaga nti nze nkola ki? Mpushinga kitu kyange kiteewo nga bwe nkikola ki? Nga bwe nkyagala naye kitufu twaswala. Watuswaza. Kye wakola maama gaali makula. Kaakati nga tugenda kuvaayo eyo nga bwe tumulinda ogenda kupa ku simu ze mukubireko lwakuba amanyi obukoso tu namugambye gubujja tunonyeeko waneeno. Njagala jje twogeremuko naye. Bwe kibanga ddala kituufu nti gwe toyagala music ali willing okuta music yagene mwana mwala linda ndibasa ali willing okusulawo talent ye anti era bagamba nti omuntu obeera omwagala olina okwagala kyayagala n'okuleka kyatayagala sibwe kiri so bw'anaaba nga akwagala ebyadda kitegeeza ajja kubanga akola ki nga akulekera ddala n'agenda ne music oba music yamuleka oba nga akwagala agende naawe sibwe kiri kaakati eyo nga tuvuddeyo nga bwe tumulinda tuddeko ku boyfriend namba 2 Linda otikka mwana wa mama dota wange tuwagambe ndi mama ankuzaala otikka tunyumize ku wokubiri kakati ye namba 2 wabula atoyo ebyononye bwonoonye mugamba nti nabaswazizza ne atoyo yanswazizza ne Drake yanswazizza bona babyononye mwenna mwabyononye babulye mu kamera babyononye imwabadde bagamba nti bepanze basazeewo baswaze omuwala be banswazizza ge mazima amatuufu kubanga kati ate namba 2 nga tuvudde ku Drake namba 1 ye namba 2 first of all namba 2 driver wange wawaka namba 2 driver wawaka era mbadde nga mbeera ebweru mu kukola kwange first of all
nze ewaffe tetuli bagagga mnayi tuli bagagga nnyo. That's why nze newambuuza nti gwe mu nsi kiki wandyagadde okukola nkugambye kimu kukola kwekolerera nga mukyala olabe ng'osobola okuzimba ewaka okugumiza ewaka. Nze njagala nnyo okukola era oyo driver waffe era ye muntu gwe nsobola okubira essimu nti genda obeeko ebintu by'okima cause tuli mu kuzimba waka in fact wanatera n'okuggwa. Yes, ntera mutuma mbadde nga mukubira ne mugaa genda okime bino ne mbaweereza ssente naye yandisappointinze nnyo ate okubanga nva ku kisaawe nga yateekeddwa okunkima nga bamugaye genda okime omuntu bw'ati ku kisaawe omuleeta ewaka ate najja n'ekimuli ky'ebimuli ekimuli kirimu siringisi 1,000 azze n'akaweta. What was that? Was that necessary even? Driver wange ow'ewaka kati driver wange ow'ewaka byatandika bitya munnaye ndoza n'okuleeta empeta ye. Driver twabeeranga ewaka naye nga mulaba embeera ze. Driver yali anneegwanyiza kuva dda kubanga wadde amazeewo emyaka yalinga nneegwanyiza nga njagala naye nze jjukira nze ndi muntu newe mba ndabye ekintu saagala naddala ku level gye neeteekako saagala bintu byakuyombayomba n'abantu nti ate muvume nkole ki era namulabanga ng'akola ebintu bye ne muleka bulesi ne sibaako kye mugamba. So I was really shocked. Gwe n'okwata ssebo n'ojja ng'ogalangatana n'ebimuli by'olukumi n'akawetako you're kneeling in front of me. Imagine the driver who was sent to pick me up. Wow. Sikutegedde yaze driver wa waka yaze agalangana n'ekimuli ekye buli lwenkijjukira pressure zinkuba because kyatambudde all over the social media omuntu gwensasula. How can you come n'akaweta n'ebimuli by'olukumi? teri muntu ojja kuproposinga nga temudatingangako. We have never dated. Producer okirabyeko nze mmanyi nti omuntu agenda okujjaga nti noka proposinga ono nga mwaddatinga munako mwatuuka okitegeera anti abasajja babayita ba surprisers nti ayinza okuba alina wakula naziada kita surprise attack chikado drive your surprise attack babayita ba surprisers kati ndoza yabaddeyo n'agamba engeri anti gyava ebweru. Imagine ndina anti we ampita anti engeri gyava ebweru kangene mukubeko era n'olaba kunsimba bwa 10,000 ssebo nze n'ebweru gye mbadde obwa 10,000 tebubaddeyo wanswazizza nnyo ate ebyo 10,000 byandibaddeawo naye gwe driver wange gwensasula kuba yalinga neegwanyiza nga mulaba akukuta akuleetera kano kakati sikutegedde ono driver yali waka temudatingangako temuna kimwani mukoze amaanyi agajjawo okujja ku kisaawe n'akaweta. Nze namulabanga nga omutuma n'abako kakuleetera akugulidde obugatto ng'obukkiriza munaye ng'okimanyi nti abumpa lwa laavu oba just ampa buwi ndoza anyway saabifangako nnyo naye ndowooza olalanga nga oba mpa kuba tubeera wamu nti alabye nga bujja kunnyumira naye nga ye ayina kyayisaawo ekikyanjagala naye ate singa yambuulira nga tukyali waka maybe nandinyize oba nemugoba oba nenfuna ekyokola naye gwe nojja mu airport in front of like 1,000 people gwe sebo n'ofukamira n'empetayo n'ekimuli eky'obwolukumi. And by the way, this came up whereby naganye empeta ya Drake nenzikiriza eyoli abangi bagambye gwe wenna omukyalo omulungi n'ovaawo ne full stop munansonyiwa okuva nga tuvudde mu by'okuseka biswaza mu butuufu biswaza nze mpulya nga mwayonoonye erinnya lyange mwalyonoonye kuba temumanyi bantu kati kye bandowooleza okiwulira okuvaawo ne full stop ne nyambala empeta ye nabadde njagala kwejjako Drake cause Drake twayogera in the last time ne mugamba if you continue with your music nze ebyange naawe biwedde you've been so loving you've been so nice naye nze sigenda kwongera kubeera na muntu wa music tetugenda kuddamu kukwatagana era nze mbadde maze ebbanga soogera na Drake namulabiddeawo naye nga jjagalangatana n'ebimuli bye balunize n'2,000 like you people ekigambo kugalagala nakiri necessary for real these people
banswazizza ate mukazi watungezako kwejja ku Drake laba wentomera driver katenda wange ngate yafukamira okitegeera kati bene mpulyanze mbenga ne pressure zizzeemu okunkuba kati nazze okukkiriza eyoono ngate njagala kwejja kwani ku Drake nga mpulira okuswala ku nga kususe nga ku ngala nkoleki nemmala gateekawo engalo nemmala gakkiriza era namukutte mu bwangu ne mugamba tukoleki tuve wano nze ne wenkugambira essaawa eno ewaka taliyo but like naswadde even in front of my parents just what I had to do nabadde nina okutuula wansi mbanyonyole everything ne bangamba oke kati munaye gwe ne driver ne mbagamba nze kyatandika ddi kuva ddi n'okutuuka okuproposinga ne mbagamba maama nze driver yanguddeko good enough yayogedde bambi amazima in front of the parents n'abagamba anti nze bulijjo sinaku kyemugamba naye nga mbadde nga muleetera obuntu nga ndowooza akola ki ategeera message okusoma ebbaluwa walemu okusoma ebbaluwa mu bbaasa era agala osoma ebbaluwa mu bbaasa tewagisoma nange mu bazadde bange siwe nakabuukiddemu era bamukute ne bamugamba kwata ebibyo bwa driver bukulemye ebbanga lyetukoseza what you did waswazizza because all the social media banange akalimu kafudde bwe kati ak'omulezi kazi Owen kagende kuba teke I was running on this one ate ye nangwikiriza maaso nafukamira I was really shocked kubanga oli ate naye akugoba n'ogamba kati kantekeyo lyandeke nze oli ekyamundekesa music nze it's fine ye choice ye gyayagala and is very talented and I really appreciate for everything he did for me naye nze sikwatagana n'aba musicians sikwatagana bantu ba butaala kati ate ono drive ekyokunswaza ajja awuba empale ze ye bannange kyogera ku kipale ojja kunzita kubanga abantu butabagamba ye Owen empale Alisko kale last yagezezaako okwambala obulungi naye anyway putting the clothes aside what you did wanswazizza nnyo Linda ku bombiri ani yasinze okusoza n'ogamba nti mutuufu ono ye sijja musonyiwa ono muddiramu because on Drake ye nsobola omuwolereza nti twali something naye oli kati wagendedde ki okutwala driver ku ssomero kubanga plan yabaddewo of course abaana bali balina graduation ku ssomero mwana wammwe naani ne Drake ndoka katulegerimu kuki ku ssomero n'omwana wange muwe kiki kase omwana ye waali tugenda okujja nga namwe mwasomye dda tubasangawo tubalo basangawo twewuunya kumbe kati nga namwe madine plan yerwedde egendayo ku ssomero kale kyakutwazisizza omusajja ono Owen kyekyaki ku ssomero ewali essomero amini wali omwana wa munno Owen n'alaga obuvunaanyizibwa n'akulaga mbunno obwedda ne certificate y'omwana yagikwata report yazikwata ne bagamba nti omuzadde ajje waani owazimanya ye musooke obaani ne bagamba sijjukira manya naye nga ye musooke n'alyoka avayo Owen n'ayimirira bw'ati yenenenenene nga mutono mumpinga nze naye yawanvu ye n'agejja mu kaseera kali n'akwata ebintu by'omwana bw'ati n'ajagagala wonna ekifo n'akimalawo nga Drake zo talina wakola ki watuula wagenderedde ki okutwala omusajja ate n'ogezaako okulaga nti ate omwana wa Owen omanyi bagamba waggulu omanyi wabayo omanyi asinga kati Owen yayagadde okwefuula omumanyi asinga twavudde ku airport Owen yalaze amaanyi kubanga nabyagala nakulwana nemubuuza nabyagala kuba rasta era munaye kati wamubuuza motoka eriwa wafunira amaanyi agaleeta empeta ku airport Entebbe kati munaye nga lwaki tolaga mawaggali walala kuba olaba ndoza yalabye nga akikoze kinalya ku Owen mumaze okukkiriza empeta nataako smile natunulira ano nabadde mpulira obusungu nga nkwata omukono agunyweza agufiirako onansika nebanange mukazi wati kyewalabye tekitolekera kukyerabira gwe bannange onzise ano olaba nebika akantu kaneeno awe kankayambuse nye bwe natudde yesu bakimanyi nti ndi mukunami mulungi naye ate kiba kisukkamuuko naye nga anyway mpitayo ngifunye bulungi nnyo Owen you are seeing and searching why tugiyite return of the ring
So the return of the ring from Ndibasa Rinda to Owen, full stop. Owekipale bweba sibigambo byange sizayimiridde nnyo waggulu byange. So muwe message yesembayo. Okay, kati obubaka buno bugenda eri Owen. Oyo gwe mwalabye eyabadde owokubiri gwe nakkiriza empeta ye. Yes. Oyo gwe ndescribinze nga driver wange. Era starting from now temuddamu woza nti omuwala yakoze bw'ati simanyi yagize bw'ati. Ensonga bagitegedde. Yes, oli driver wange. Musembeze kamera bamulabe bulungi nnyo ng'ayogera ebigambo ebyo. Oli driver wange, then oli Drake ye yali muntu wange twakwataganako. Naye oli abadde driver wange. Omwerabira ati mwina n'omuki? Yes, nze ne Drake tulina omwana. Era ddamu bawe ensonga eyaganyisiza empeta. Eyani ya Drake? Yes, ddamu ensonga ogibawe. First of all, ensonga eyanemeseza like eyanganisiza empeta ya Drake kubanga Drake nze sikwatagana n'abayimbi, sikwatagana n'abantu ba butaala. Ate nga kimugambirawo. Yes, nakimugambirawo from day one. Ye nandaga nti ali interested in music and it's fine because ye choice. Yes, jawulira ayagala ate nange nakyenjagala. Nze njagala okubeera n'omusajja, njagala omusajja tuzaala abaana because mpuli yange kyekitiibwa nkyagala, njagala omusajja agendeko ewaffe and everything. Naye kati omusajja omuyimbi ffe n'ewaffe tebaagala musajja muyimbi, era ekyo bakiŋŋambirawo. Bw'oleeta wano abantu b'obutaala, ab'amataala, abakubuukabuuka, please wano tobaleeta, tetubeetaaga. Oba okitegeera ekyo? Abakubuukabuuka oba otegeeza kimu? Owen. Sina namba ya Owen. Obubaka bwa Owen tubadde sina namba ya Owen. Enamba ya Owen ngenda in fact simanyi oba mweri cause nawulidde obusungu ne mu blocking. Yinfunire wonna. Nawulidde obusungu ne mu blocking akwete kintu. Yinfunire kubanga ngenda gimuwaatira. Mbutuufu wanswazizza nnyo Owen era empeta yo njiwadde omukyalo ono agikuddize nga wagimperedde mu kamera. Nsaba naye agikuddize nga oli mu kamera ensi yonna ekirabe. You were my driver. Sigwe kujja maaso n'otandika kumproposinga nonswaza. That was wrong. Ate abantu ekyo badde tebakimanyi. Paka kati lwembudde ne mbagamba nti yali driver wa waka. Obadde ng'okola ewaka for many years. Once was in front of all people, in front of my parents, abenganda zange. Kuba bakumanyi. Bakumanyi nga gwe muvuzi wa mmotoka otwala omwana wange ku ssomero. Tayinza kukwata. Ate, and in fact, another thing, newankubadde nze ne Drake right now nti oba twatabanka oba ki, what you did disrespecting my baby daddy was really wrong. Era tokiddanga ayinza okuba nga tekyali ffenna, but what you did to disrespect my baby daddy, it was n'omukwata amatayi. That was really wrong. Era mpulira nga kinnuma. Owen kyewakoze kyannumye kya buswavu wanswazizza newankubadde tetukyali ffenna. Okitegeera omusajja oyo yambeererangawo naye gwe obadde nga muvuzi bwa waka ate era nga nkuwa respect yo. So yonna gy'oli manya wookoma. Try to respect people. Tomala gakola bintu nga bw'osanze olw'okuba gwe kikujjidde, olw'okuba omeza amawaggali. Don't do things as you want. Era empeta yo njizizza omukyala ono agikuwe byebyo ebyange. Toddanga mu bulamu bwange, toddangamu n'onnonyadde okunneesembereza, ojja kunfunamu obuzibu. That's all. So akalimu ka Owen kagenze mu olugezigezi empisa embi akamanyiro yakozeko akamanyiro bamulangidde ebipale mu ngoye zonna zaalina yafunye ekipale kyakapeke bw'ogambye n'akyesala ne balyoka bagamba kumuwala height gy'alina n'akkiriza full stop walifundako rasta. So endooza ensonga omanyi njagala nnyo kyonna kinabadde nfa manye mazima ddala lwaki ono omuwala at least yali badde Drake zo naye lwaki ow'ekipale. Anyway, buli muntu obeera ne choice ye nti love teriko myaka, teriko sente, teriko height, teriko ki. Omuntu asobola okusima omuntu we mu ngeri ye ng'amusimya alina ensonga ze. Anyway, kyadde kinkubye ennyo nkikwe naye abantu mu comment section bawanze gwe Drake uno obadde omagamaga ki mwanyinange omulungi kikyenyo kinaye ompisa noyo wani ate si ensonga enkutuera kumaliza nsonga nti ate weefula wakabi teweefula wakabi
Yatuwafula wakabi jangu. Tewefula wakabi munywanyi shija. Ati nolwaki bawefula wakabi. Oyo yatulabisiza buli bamu batugira ku bamu boogera ku. Sebinyumira jangu chifune mukali. Kitugena kweshanga. Agana mulina. Obanze tulewa. Jangu Abantu leno. Leno mutuleri. Obera tula wali. Ngambi. Mboga. Bao mulalamu. Agambye mukale kanzije naye kiyamba gwe. Yaneganye dda. Mugoza bawo nga yaneganye dda siyo neyogera kunze. Ese eri kugu yakweganye. Mchalao. Kati omanyi ki ekigenda mu maaso baki ekiriwo. Ayina ensonga z'engongo. Yewa ne mwanyi n'omulungi. Olimba. Jendi. Ulamugamba ki? Nangero omukwano. Nebada. Mukwano gwamu. Mwana oyo yandabisizza nnyo. Sikulimba. Teyalibadde linda. Yandibadde linda. Yandibadde omuntu omulala. Bakweteyaako okunywa mwanyinazi. Mwanyinaze ndi bulungi. Ndi bulungi siina buzibu. N'appetite tewali. Njijjewa ku byantuuseeko. Njijjewa. Bw'obeera ggwe nga kyatuuseko. Kano kamanyi. Bane temundaga bintu ebyo mundeke. Sima akasajja weekaliwa. Sima akasajja weekaliwa. Kabanga kekwese wasiwa. Ajayo mama ne wankubadde mu musye wa mulangiri bwa full stop wansi muteba ajayo mazima ddala. Sajja owumbibwa n'obukodyo. Nelinda wandabise. Bonna. Basajja bonna bali mu Uganda ne mu nsi eno. Nakola atya? Yandabisizza nnyo. Kale wadde nange sirimu mwanyina. Nze Linda yammazeemu amaanyi. Naye nga kano ko kategera bulungi. Sikana kawata akakasajja kikamuwadde. Ate okalaba. Mwanyina zoyinza okuba onnimba nga kasajja weekali byenoyinza byakasima sikulima mwanyina. Ngoga. Kasajja kanka. Tekobanga kuku. Tetukuza batugamba omusajja omukuba n'obukulumu. Kantu kano kayinza oba kali mu miti egyo. Sikulimba. Je kali? Muno mukasaka muno. Wenja muno kakumuno. Wenja mwe kali. Mwanyina zikala ndo bifute byakatemba tekaliyo na. Nate mwanyina zendabo oseka nnyo olimo olaga nti ebintu byakunyumidde. Tobanga oli ku saidi gy'ali. Mayiza abakazi mbamanyi kyangu nnyo okwetusa nodda ku saidi ya mukazi munno. Nsobola. Ndawamaze mu nnyama. Ekimuli ky'e Kampala kyange. Mwana gwe nawana ng'ekimuli ky'e Kampala. Ensusuuti yange. Mwanyina omulungi. Nani mwanyina bale simanyi nti ate ompita nti ngundo omukyaliro kyali mu nsonga z'omukyalo. Ndi kakati. Njali kusaidia wadde sikoza okulowooza munnoki. Kati kamunvume nemuvumira bwereere saamunsonyi okubanga. Omanyi mwenyezi banga yondabyeko. Mwanyira nkwagala nnyo. Siraka bintu bihanginga. Wagaza onyize n'ongamba nze gule bwana eno. I am the ghetto blaster. I am the volcano. You know, Drake Zo. Oyo mwana munabye. Sara kuda mukumulaba. Kama blocking. Kama koleshi. Era buli wamu na mu blocking.
oli makati wekoza gwe mubuuza nnyo bawedda kuwa ne kusimu yenga akawuto kalese kati nga netaka tugenda kudda mu proposing omulundi ogwokubiri ekiro kiwa second chance yavumiza dda buli wamu abaana banjerega buli gyepita nze gula bannaka byamaziga nakulabye mu wabwa kati muna omuntu otuuka n'oguma omusajja aba musajja na social media wedda abantu bankubira amasimu genda olabe nensoma mu comment section abantu ate ne batandika kuvuma nze yabadde mu buzibu kakati mu nsonga eno omusajja w'ebipale wamujjawa olwakadde mbadde nsaba mutukkiriza batulaba video nizo kuwanvu nnyo kubanga zino ensonga mpanvu bigenda kuggwerawa omuwala alina akakwakulizo kyemmanyi ono lwakwekaza naye nga laavu eriwo wamma emenyane esigula n'emiti mbadde nteesa mweyasirisiza omwoyo omuwala sino mbadde nteesa tugende mu kitundu ekyokubiri video nobale sagale wanvu ennyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri kigenda kubeera kitya kafuuse ekirodde kyetiisa kirodo kyatiisa mwanyina wenkalabirako siboneka nkwata n'amataayi ndowooza omuloota ndisigika tisiyeye lengera gwabadde ayita omusajja lengera wuuli eri lwokuba nti twabadde mu bantu nga bangi omulengera eri ku mazzi nenkaleka siyeye gwelabakasange nga tewali kamera wama mbadde mbasaba mikwano Drake Zoali Owen ngenda kumunonyako akaweta bakampade naye atubulire ekituufu dda kituufu mwana muwala ono tobera nkobo nnaku banga nze ntegere yange manye yange mpozi nga wekaziza nnyo kizibu kya mukazi oba musajja kuva nenyina proposinga eri omuntu nga tebadetingangako mwanya nagalo kirabyeko Linda agamba tebaberangako bonna tebadetingangako kisoboka omuntu okuva eri temuna kyemwali mukoze kyonna najja nakunandika empeta kisoboka gwoba olaba kubanga alaga nti yegwe yawadagayo n'okugamba nga ajja yamutegeezezza ziyali taŋŋamba kati bampita mu ssimu byonna ate yali bikoze natazanyira ekyengenda okukola Owen ngenda kutwala empeta egenda kwera mu kamera Owen gyanayogera oli ready kubanga oli muwala obukosa alabika obulungi mwanyinaze wuno waali osobola nga olimbalimba just aleme kutegeera oba n'ensi endala yonna bajja kujajinga nga kyotya naye nze one ngenda okugimutwalira ngenda kumubuuza byatandika bitya mwatandika ddi kiki mwali mukozi byonna byayogera nga wabyogera ne bikabulishinga tojja waneeno n'ogamba rozeti nkwegayiridde tojja ku ssimu yange nze ndi mulalamu era nga wona byano ku ssimu nja kubiplaying ensi ebiwulire gye balanye obuntu bulamu n'obwerufu okakasa kugamba ekigambo ki kyoba olayirirako nga bwentuuka olinampa video buli kimu nakingamba nkita saagala ojje mu inbox yange wano nga weekaza rozeti nkwegayiridde nze kyaka ogezezaako kungoberera omumanye ebyange byerufu okitegedde muganda wange kakati Owen mu kitu kyaffe ekyokubiri saagale newanvuwo tugenda kukomawo tulabe bigwenkera bitya omwaze n'omuliro alaga mutakyayagala ogwo mukwano alimba so kambagambe nga tumaliriza nti gwe wenna ayagala ekizigo okulabika skin ngirabika bulungi nnyo oli South Africa oli Denmark oli USA oli mu Europe countries tuweeleza ebizigo oba skin products eza Nyondo Glim nga tuyisa mu DHL gwe wenna ayagala okubanga oyoyota skin erabika bulungi nnyo mugenda kutunoonyako enamba y'essimu eri +97152 mwanyinaze obusungu bungi siganye naye leka nkole kasente mwanyinaze tugenda kujja mpaki eyokubiri naye ndeka nkole kasente kankole kasente nkyali kummwe abaana mwenna abaliyo nga sikini yataataagana mbasaba mutunoonyeko ku +971524067 mutunoonyeko endala ya Uganda +25675150811 kweri ku WhatsApp era ne direct eyitamu wane Uganda eri gye mbasomedde ya UAE otuba mu UAE ebeera eyitamu saawa ziri ku WhatsApp kubanga tuli wano Uganda naye ng'ate era ebintu bikolebwa bulungi onawo obeera oli bami mutumyeko ebintu bimene nga mulabika bulungi abaana bakola mu biyumba tiranyo bagamba nti mubeeraawo ne mugamba nze kola mu biyumba mulaba ono omuwala avudde alabika bulungi nga nnyo ekitegeeza
obadde okola mu kiyumba wakolako mu kiwode mu kiyumba kitegeeza abadde yeefaako simwagula Kanyondo Glim nga mbadde sikumanya yanti sifa abadde livalinga ebizigo bye Nyondo Glim abaana abakola mu biyumba mugane mugamba nze bannange sisobola kubanga ani agenda okundaba mubeere nga mulabika bulungi kati ndooza mulaba simanya wali okozesezzaako obadde okola mu kiyumba weoddeko ku Nyondo Glim Yeah, of course, we've been delivering yako emirundi ng'ebiri nabikozesaako ko era neewunyiza nnyo tonimba lwakuba nti ondaba wallahi era neewunyiza nnyo kubanga gwakola bakabi delivering emirundi ebiri just nti engeri gye tubadde mu by'okuzimba stress oyo bwatyo kati bibadde byaggwamu nga ndudde n'okuddamu okutumya naye soon ogenda kunkolerayo package endala era babiri tulaba nti no sikini olabika bulungi just wafunyeko ka rush ku sikini kokka abale kusima mukwano mulaba ono omwana mulabe sikini nga bwafaanana bulungi mulage yenayina nga bwafaanana yonna nga bwafaanana tyafunyeko ka rush kuno ku sikini ye naye olaba nti abbanga libadde ttono naye nga omulengera kano very soon naye nawe tonyiga very soon twagala obeere brand ambassador wa Nyondo Glim tutuule mu bitabo wali tubeere nga tukola ki tusayininge tugenda kujja mu buno bwasigaddemu bw'osigala Uganda tulinayo Patricia naye nawe just kukola kino kigenda kuggwa tokwatibwa bbuba ndi mwannyoko katukole naye omukazi alabika bulungi oba yakosa ku Nyondo Glim tonyiga tuyagala ngole kasente nkwagaliza okukola sinono muli wangu kwekijja kuggwa mwannyinaze akugute nako banze kunkwatako sawe nonswaza nenfukabira wansi namumukwateko amakibebe banange nkubya abasajja watandise kubasokedde kubali eryabo ebipale manyi kyoba waliwo n'abalala abamakanzu onakotegedde amazima ojja kulekerawo okwogera teri mazima gamu ogategeera amazima wegali nze tulaba nti ndi musanyufu nze kawala tuba tuwanyiize nemba nanyigidde Linda naye saa zino olaba nti ndi musanyufu njogera naye amazima ogenda gamanya kubanga tobaddeewo kitegeera so abaana bali mu biyumba muli Saudi Arabia tusindikayo ebizigo muli Qatar muli Kuwait muli luddawa bannange mujje mutusupporting ekizigo kyaffe n'obanga oyala kubanga odda buzi buto tulina ka art aging n'obeera nga odda buzi buto bannaye mujje mutusupporting pozi n'ekirala nammwe abali mu UAE mwagala okusiiga enjala nze eva obwala bwange bubeera ku point mwagala okusiiga njala mwagala kukola ku nviiri mwagala okuyiga okusiiga enjala abaana bakola mu biyumba mugenda kunoonyaako Mukasa services abakola mu biyumba bakola wabweru ng'ofunye muka offco genda ewa Mukasa services nabayesi mugenda kubeera waawo abeere nga kuyigiriza okusiba enviiri okutyaho akookowe okukola akasige ewamu n'okusaako enjala okusibako enjala okusiiga enjala byonna Mukasa services bannange mutunoonyeeko tulina products ez'enjawulo ez'omukisenge ziyite bedroom products water tightener tonkomya water tightener sweetener bakaita kamuwomya yes Linda yali akakozesaako edda tonyumiza byalinda so kati yo baganda products eza skin bedroom products ez'abaami maanyi ga kisajja penis enlargement manyi n'otusse manyi n'otusse manyi n'otusse tususse tugenda kunkozesa badde manyi tutaka penis enlargement naye ngambye kiryoke kirina oyo alina bizibu bye birala si wewe alina bizibu bye birala si wewe awalyoke ate sijjaga nti ayagala nnyo sente pozi nga yakutandika ozaagala ennyo naye muntu andikwa teyali mwana ali awo ayagala ennyo ki naye simanyi kituufu Oweni nandibusabye empetero naye tentuuka Oweni kazi bagiteeka kuliwa nange endebere evaamu Oweni ate yamuganda nge badde butuuka kyemmanyi wakati yakula naawe ayina kigirlfriend kyo kyeyaleetanga ewaka oba Oweni nandigambye mpita kanjitwale nitejja kuntuuka mukwano tegeera nga tentuuka kanjireete bulambalamba kubanga bwaguuga yite bwagwa anyway katukaba mu kitundu ekyokubiri mutulabire abali ewaka mubagamba hana kutuninga batuninge tumale ekitundu kyaffe ekyokubiri bwe tufuna amatunonye Owen ndoozi enkya bwokwoosa enkya wetobe Owen aswaze omwana ow'obuwala amugambe nti munnange Owen ajja wamanya agagamba nti omwana wange Linda oli
Wandika ogambe Linda is a Mariah. Omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glim. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glim basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit bakubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glim tukukuumira ku mulembe. Nyanda Media ku YouTube, Nyanda Media ku Facebook, Nyanda Media ku WhatsApp. Nyanda Media esinzira Dubai, nebuna mawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina amasirizi. Hey! Nyanda Media tuli wamu nawe, Nyanda Media tuli wamu nawe, Nyanda Media eli wamu nawe, Nyanda Media.